Nako olwaleero nkubuuzaako nti good morning. Kye tuliko teri kuzikiza regardless kasita obeera ng'oli mulamu. Omuntu yekka asobola ozzikizaamu nga ne Katonda just azikizaamu. Otherwise bw'oba ng'oli mulamu nga buli kimu kikola bulungi gezaako. We are trying again. We failed last week terribly. We are trying again. Kale tuyingidde ne program Sumulula. It is a new week. Ennaku z'omwezi 9 ez'omwezi guno ogwa Mutunda mwaka 2024. Welcome to the show. Nkulisayo nnyo mu weekend tabyatambudde bulungi alhamdulillah. Nga tabyakutambulidde bulungi tukuteeka mikono gya Mukama Katonda munnanga akunyigenyige awujja kubanga ovaawo bweyagala oba toyagala obulamu bulina okweyongerayo. Tabula batunda ttaka obasanga nansana ku masitowa enamba yaabwe ebeera eyitawo throughout the whole show bakubireko obagambe guno omwaka. Kale kanzije nnambule gezaako mukwano baako kyotandikawo tutandikirawo mpola mpola nebeerako olina okubeera landiroodi oba oyagala oba toyagala batuvuga no paka saa 3 ez'okumakya tweyungeko tutandike. Good morning. Kinene bra tojimale mu Sunday kituddewo otudde ngamba nti kinene bulala tekikutawanya amazzi ng'onywa manju genda manju noonya nno buzibu obujja noonya loosi ngikwateko ne bwe ntunula ennyo sigiraba liitangaana baso bagambye onywe nnyo kirabanga bo yambala engoye empya osukka bakikuwadde nga kirabo empale empya essaati empya engatto mpya kino kirabo ko kiteekerera ku screen bwo tulakulaga nti kyatuuse abantu ne balinze byogenda kwogera oba ebyo oyinawo obeddanjo boja n'omutono naye ansubiramu ekyamagezi musansa nga goli awo nze gwosibiddeko olukuba ensaimu yalina okwogera ekinyogerayo otuuse n'okufana tolina kyamakulu kyose bale bakulisayo mu weekend mukuliko ekanspent muli bulungi tukomyewo mu wiiki ey'okubiri mu mwezi guno wiiki eno yetuteekateeka okubanga tuteeka abaana okuddayo ku masomero wadde abamu bazzeeyo olunaku olwaleero so omuzadde gy'oli tosasula busasuze school fees. It is very important okwogerako n'abaana abo mumanyi be bayitamu mugenda ne munenya abaana eyo nga bitabuse mu maaso naye ne weerabira nti naawe walina kukikola mu kaseera nga tukola ki nga tukyasoma. So omuzadde ng'omwana omuzeeyo kusomera sobola okumanya challenges kizaayitamu school fees omuteekayo naye musanyufu essomero gy'ali buyinza okuba nga buzibu bwe ne mubwogereko. Yes, buli kimu kisobola okuggwa. Okay, kale mugende mukole bambi tuweereyo abaana school fees. Si kyangu bamumudde mulowooza wiiki 3 oba 2 si byangu but tugezeeko buvunaanyizibwa so betaawo okuddayo nga bukyali kubanga tuli mu promotion term. Munaye ekituufu kiri nti no tebakyabazzaamu bagano bazzaamu naye era toyagala mwana bakyasemba abaana Mukama Katonda singa nasoma mu guno omulembe fe abaasembako naye ate era tekinyuma mwana wo okulaba nga kubeera babateera bawalula muwalule nawe mutima oba okimanyi teyasigaddemu lwakuba takkirizibwa naye ng'okimanyi oba otwala butwazi otwala fuwa. So check out if they've done the holiday work. Oyinza okuba tobimanyi nnyo byakola but at least follow up kuba omwana yamanyi muzadde wa ategeera oyinza okuba tobitegeera naye mugambe kandabe bibikule biyitemu omanyi gwe okuzeeyo omwana ku ssomero bakebera holiday work nga teyamukola oba oswala ng'omuzadde because he didn't follow up omwana oba yakoze wakuba teyamukoze. Kale bannayo omanyi tuvaano ku Friday ennaku 2 ezo eza weekend ezo zetubeera tetuzzeemu oliziganya bingi bihapeninga. Twagala osaasirako abantu b'e Kasese ku lunaku olw'omukaaga omugga Nyamwamba gwayabika tegwayabikako gwazzeemu kaakati nno munnanga omugga ogwo ebitundu 7 eby'omugga ogwo gwali guyita mu Kasese town naye eno development ez'abantu bajja bagufunza mpola mpola kati amazzi we gagusukkako guba gulina owaguza nawo umusajja gwatugulemererwa
ne guwaguza. Kibi nnyo ekyatuuse ku bantu b'e Kasese okusinziira ku mwogezi wa police side eyo Nelson Tumushime agamba abantu babiri be baafuyiridde mu mbeera eno, omwami n'omukyala. Ebintu bingi byayonoonese nnyo. Babala over 400 homesteads ezakosebwa, ebisolo, ebirime, enguudo, ebintu byayonoonese nnyo. Twogera nnyo ku amazzi tegazibirwa kkubo. Naye simanyi kubanga guno si gwe gusoose. Abantu abali ku gundi zaagwo gavumenti eba ino bakompensatinga tutereeze twetegekere singa gabagala. Kati omanyi gavumenti wetayingirira mu compensation eno iza buno butonde. Nokye ngamba butonde nawe tubuteekateeka kubanga tusobola kubeeramu ekyo ebbanga lyonna. I know. Oba tomanyi nkuba ddi weegenda kuddamu kutonya. Tulina kuteekateeka nti singa guba gujjudde gayitawa. Kuba kati enteekateeka eyo yeetaliwo kyobulaba nti bwe gajjula gakola kino kye gakola. Kati tulina kuteekateeka tumanya nti we gaba gajjudde gano we gaba gakwabika we gaabikira nefuuka. Walina okubeerawo ekikolebwa. Walina okubawo ekikolebwa. Kubanga zo sizoni zijja kusigala nga zijja buli mwaka. Naye tubasaasidde kuba nice kirungi ekyo. Kubanga kakati bali mu tent. Naye gavumenti erina otwalayo ku buyambi. Kale Kasaye yeeyama okukuma bannayuganda n'ebyayo. Kale tubasaasiddeko. Bannaaye era still ku weekend omubaka omukyalo wa Kisoro district era nga minisita omubeezi owa defense yatufaako. Tuzabadde state. Sarah Mateke Nyirabashiti yatufuddeko era nga enteekateeka y'okuziika egenda mu maaso. Kakati okusinziira ku Prime Minister Nabbanja yagambye yakoma mulabako wiiki ewedde nga bali mu cabinet meetings n'amugamba amagulu nno gannumirira. Kati Prime Minister agamba kirabika yabadde ne organs ezimusumbuwa kuba omutima gwayesibamu awo ne bamuddusa mu Emmengo Hospital gye yafiira. Kakati enteekateeka y'okuziika program okusinziira ku Parliament bagamba olunaku following consultations with Ministry of Defence and Veteran Affairs, the family, the National Organising Committee and other stakeholders, we have agreed on the program for the send-off of our friend and Sister Honourable Sarah. Olunaku olwaleero Monday ennaku z'omwezi nga 9 arrival of the body at the home of the deceased in Nsanji Wakiso district at 3 p.m. Nekyemmanyi omubiri gukyali mu funeral home. Church service will be commenced. Babadde maka. Kati omubiri gwe bagenda otwalayo. Then church service kusaawa zigenda kubeera 11 ez'olweggulu. Then ku lunaku olwokubiri olw'enkya ennaku z'omwezi nga 10 church service at All Saints Cathedral Kampala at 8 a.m. kumakya. The body moves to Parliament nga bamaze okusaba ku church. Mubiri bagenda gutwalako mu Parliament for a special sitting mu afternoon. Then the body returns to the funeral home, a plus. Then ennaku z'omwezi nga 11 lugenda kubeera lwakusatu. Body departs from Nyakabingo, departs for Nyakabingo, Kisoro at 9 a.m. bamutwale ewaabwe. And then council sessions kusaawa zigenda kubeera 8 ez'emisana. Church service kusaawa 10 paka 12. Then bajja kubeerawo ne vigil mu kiro. Then ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi nga 12 church service at Nyakabingo and then ajja kubanga aziikibwa. Kale taata w'omugenzi no reputable politician era nga NRM chairman ye waabwe yayogedde ku mwana we bambi yafiiridde ku myaka 5.
kitalo nnyo kitalo ddala. Kale kaakati nga tukyagenda mu maaso ensonga ya Kasese oluvannyuma lw'okuggalawo kwa Kiteezi tusobola gisiriikirira busiriikirizi naye ekyagendera waliwo ekizibu ky'osiriikirira naye nga kyo weekiri. Tujja sirika mpamayiwa lutayimba otuuka n'okaaba ekizibu nga ne bookaabira nabo laba batetenkanya naye ate bitukatayime ne bitusukkako. Bwe weetoola ekibuga Kampala ojja kusanga entuumu ya kasasiro ku makubo. Waliwo akafaananyi ke nalabako emabega kaawo nga bamuseera bitya nno kati omukyala fe abasasula oba batuyiiza bamuteekawo muli kalekaleko kakati jjukira kasasiro abika bingi nti ffe waliwo ffe abasasula ne bamutwala banti kati balandiroodi yonna ku dduuka lyange newaka bamweggyeko badde nga bamutusasulira ku dduuka kati musasula emitwalo 2 ewaka 2 kitundu. Ntegedde bulungi kati muwammwe agenda naye kati ate waliwo abadde awa KCCA gwe tulina okukuŋŋaanyiza mu KCCA nemukola ki nemutwala kati oyo afuukidde ddala obuzibu ku makubo gonna gy'ogenda ogenda kusanga entuumu ya kasasiro bw'ogenda ku butale n'ebifo ebikolebwawo wonna ajjuddewo kasasiro. Kakati abatuuze ekisooka ekibuuzo bawuliranga naddala mu kibuga Kampala mu kitundu yalina ababaka abasoba mu 9 nga ekibuga kirina abaminisita ndoozi bali 2 nga ekitongole kirina executive director n'olukiiko lwe abalina olukiiko lwa council n'abalala bangi nnyo bawuliranga tebayambiddwa kimala. Kyokka ate nga n'abakulembeze nabo bagamba nti baleka bagezezzaako naye KCCA nabo gye balina okuloopa naye naye era katekoze kikola ki kimala. Okusinziira ku reports eziriwo bw'ogenda mu malwaliro ag'enjawulo abantu abatandise okufuna ebirwadde ebyekuusa ku ndwadde z'obukyafu omuwendo gutandise okweyongera naye kati nga kiri ku sikero ya wansi naye nga fiya eri nti kasasiro no singa asigala nga bwali nga ate tugenda mu sizoni ey'enkuba twala sizoni ey'enkuba ebirwadde byandiyongera okutandika okubalukawo. Kasasiro si kyekintu kyogamba mu kigenda buli lunaku buli ssaawa buli katikiti kakayitawo wabeerawo ekintu ekibeera kyetubalanga kasasiro. Kitegeera bulungi. Kaakati ekisinga nno okumalamu ku maanyi omwogezi wa KCCA bwe yabuuzibwa wiiki ewedde ku kiki ekiyinza okukolebwa kasasiro yasaba abantu obutakwata kasasiro bagende bamusuule ku makubo era n'abasaba nti kasasiro bagira bamukuumira ewaka emmotoka gye bijja okuba nga bimusanga basobole okubeera nga ate bamutwala gyali naye bamu abamujje bamuteeka ku makubo tannavaako kati awe weebuuliza wabanga ali ku kubo tannavaako ali mu maka ge anaavaamu ddi. So kati awo nno we tuli ekibuuzo kiki ekigenda okuddako ku kasasiro no embeera singa esigala nga bweri kati naye awo wetudde waliwo tubadde tubagamba nga bulijjo bannange basiru ne bannyabo kakati discipline it is very important. Gojja kusobola okubanga oweekumi wakanga wayonja omwana gyayitya tokola ki tomanyiiyo amazzi gano gye gava tetumanyiiyo discipline obuveera tutandika okwawula kasasiro kubanga tujja kuddaawo tutandika okudda mu blame game naye obuzibu buli bumu nti nno abantu betusuubira okutuyamba bo bali willing okutuyamba kati balina n'ekyokutuyamba bakirina awakulu awo ekintu kyonyenyeza omutwe nakyonyenyawo bunyeenya mutwe kakati mwagala tusooke tufuneeyo disaster ya kasasiro tulwalemu awo buli omu addeyo atandika okufuna discipline gye twogerako. Speaking of abakulembeze ab'enjawulo and leero mu Daily Monitor balina omutwe ba advisors ba Museveni 12 ba president naye kambuuze buli omu nga waleeta advice gye nga 120 advising one person because afuga ggwanga Uganda ggwanga ddene maybe ekyo si kizibu. The point of debate is do they advise what do they advise what nayo si nsonga do they kubanga what eri designated mu gundi zaabwe oba ontegeera naye bo bamwadvisinga awe wali ekibuuzo teyandi bataddewo singa tebamwadvisinga ate muba muli awo nabanga ku advisor agamba nti nkunoonya sikulaba. Then why would he appoint someone? Anti nkugambe nti debate ennene bo bamwadvisinga. I don't know. Anyway,
kyekibuuzo abamu baba meetings ne bababuuzaako otunuulira inside the paper nga naye buteguggwa yego ba advising ya advising ka kati awo wali diguni wokka oba aliwulira